Tekiriko okuwannanya nti eyali Lord Mayor wa Kampala era President w'ekibiina ki PFF Erias Lukwago asuze mikono ky'ababyakwerinda abamujje mu maka ge ewakaliga. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuvumirira ekikolwa kino ng'ekibiina ekigatta bannamateeka ki Uganda Society kye kisoose okuvaamu omwasi ne kiwaddumira amagye General Muhoozi Kainerugaba essaawa 24 okuta Lukwago. Ate Erias Lukwago mu ssaawa 24 nga tekuli kakwate konna mu kuteebwa kwe. Ekyokubiri asobole otugamba gy'asibidde Erias Lukwago era n'ebimukoleddwako mu kusibibwa okwo gyali era bakkirize ne bammemba ba Uganda Law Society n'abafamire ye okuba nga bagenda bamulabeko oba bamutuukirire. Bannamateeka bano bagamba ekyokukwata Lukwago tekigenda kubalobera kugenda mu maaso n'okumuwa ekibaluwa Lukwago kyabadde alina okumuwa ekimuyita mu kkooti. Ekitebe ekikulira bannamateeka tumanyi nti omuntu okusaavingibwa empapula za kkooti waliwo okumunoonyeza ku ssaati, waliwo okuziteeka mu maka ge, waliwo n'okumusavingira mu mpapula z'amawulire ezisomebwa ennyo. Option ezo zonna weeziri era tusobola omusavinga. Martha Kaluwa omu ku bannamateeka mu musango gwa Besigye mwennyamivu eri ab'ebyokwerinda okukwata Lukwago ng'asabye omukulembeze w'eggwanga akome ku muduumizi w'amagye. To President Museveni, who is the overall, he is the commander-in-chief of General Muhoozi, as well as his father. And he is the overall leader in Uganda to restore the rule of law by having the CDF forthwith release Erias Lukwago and desisting from harassing and intimidating advocates. Naye asabye addumira ejje ate Lukwago bunnambiro kuba eky'okumukwata kigenda kubalemesa okutambuza omusango gw'omuntu waabwe. Interference with the administration of justice, with due process, and it is suggesting that General Muhoozi is above the law. The Constitution of Uganda, like all other democratic constitutions, clearly states nobody is above the law. Kaluwa atakomye wano asabye Essiga Eddamuzi okuyimirira balwanirire obwetengereze bwabwe okusobola okulaba nti amateeka gateekebwa mu nkola. That 4 bail applications, even when mandatory bail was due, have not been granted. What are reasonable people supposed to think? This is a time for the judiciary of Uganda to stand up for the rule of law, to stand up for equality under the law, and to stand up for the independence of the bar as provided for by the Constitution and the laws of Uganda. Ekibiina ki FDC nakyo kivuddeyo okuvumira ekikolwa ky'okukwata bannamateeka. Ky'okulumba bannamateeka okutwala ebiwandiiko byabwe kitooboola eddembe lyaffe ng'abanansi ate kityoboola ssemateeka w'eggwanga n'olwekyo ogwo muze ffe tukubiriza nti gukome. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.